challenge ne ziwera bitano oba bisatu nga beerabira nti beetaaga media houses zeno n'abantu abalokola eddala bali babagula buguzi ne babasaba ne challenges kyokka kye ne beerabira nti ne numbers zino eza social media zirimba osobola obeera ku luyimba lwo ng'olinako emitwalo 2 eja views naye ng'egisinga waliwo omuntu eyayagala ennyo akayimba n'addamu ezo views ne ziwera ne ziri ne zikubuzabuza ne zikulowoozesa nti otuuse okutegeka ekivulu DIZZO bibyogerako eri abantu lwaki ebivulu eby'omwaka ebiguddewo katujje temuvaawo. Abalayi ba Soul TV, abalayi ba 256 mwebale nnyo okulaba and Dora Jimmy's big up on yourself. Ne bakama baffe abasooka bakola station yetu. Muli bakami nnyo mukama bongera omukisa olw'en amaanyi ge muteeka ku gospel music. Ettaffaali ly'amaanyi lye muteeka ku buweereza nti n'ekivulu ekimu nyiri kye kutambulalyeko nga station weeri ekivulu ekitadde live kyesisuubira nti waliwo sente yonna gye baatadde mu office ekivulu ekyo kiteeka live. So mukama bongera omukisa erinnya lyange nze DIZZO Alson nange ndi MC bivulu byenjawulo n'ebirala byenkola ebigenda maaso industry kwongera ettaffaali ku mulamwa lwaki omuyimbi akola buli kimu kye yandikoze kyasuubirwa okuteekamu n'obutateekamu okulaba nti ekivulu kibeera success neera still abantu ne batajja nze ndowooza tekisookera ddala embala y'omuntu oyo ng'omutegesi ng'omuyimbi embala ye gyetya because tolina kuŋŋamba nti